Wakaita sabbiiti 3 zokka bukya gavumenti etongoza disitulikiti y'Obongi ng'eno yakutulwa ku disitulikiti Moyo mwezi Nairo gye buvuddeko wabula nga disitulikiti ento zonna bwe zibeera n'ebisoomooza nabyo biba bingi. Mu kwongera kutumbula ebyentambula mu kitundu kino, gavumenti yassaawo ekidyeri ekisaabaza abantu n'ebidduka okuva ku mwalo gw'e Sinyanya mu disitulikiti ya ADJUMANI okutuuka ku mwalo gw'e Bongi mu disitulikiti y'Obongi, Moyo, Yumbe n'ebitundu bya West Nile ebirala ng'ekidyeri kitwala eddakiika 30 okusomoka ku njuyi zombi. Wadde ng'ekidyeri kino weekiri wakyaliwo okusoomoozebwa ku bungi bw'emmotoka ezisomesebwa ekidyeri kino omuli n'ezeetisa ebyamaguzi ng'ezo eziba tezikedde zisanga obuzibu okusomesebwa. We have really gotten a challenge of transport. The number of trips which are carried in a day does not match with the actual business motive. Okusinza ku bagoba b'ebidduka abakozesa ekidyeri kino, kiseera kino ekidyeri kisobola kusaabazaako emmotoka ezitasukka 8 olunaku. There are a number of trucks parked, over 10, and in a day nearly only 8 can cross. Basabye gavumenti okubayamba ebazimbira olutindo olugatta disitulikiti zombi mu kifo ky'ekidyeri okutambuza ebidduka ebitono. The ferry is not enough. Needs bridge to be there. Mu kuwayamu n'omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekya UNRA Mark Sali aliko by'atangaziza ku nsonga eno. Tugenda kuteekawo ekidyeri kijja kuba kiyamba okukendeeza ku trucks ezigenda okulinda okusala wali ku Obongi. Ne mu kaweefube okutambuza obulungi emirimu naddala mu sekita ya oil and gas, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kampuni zonna ezikola mu mafuta ekya Petroleum Authority Uganda kisisinkanye bayinginiya ng'omukolo gubadde ku minisitule ensambya. Alex Nyombi avunaanyizibwa ku pulojekiti ez'enjawulo mu Petroleum Authority Uganda atubuulidde ebigendererwa byabwe mu nteekateeka eno. Agambye nti ku mutendera gavumenti gwetuuseeko mu kweteekerateekera okusima amafuta batunuulidde ssente ziri mu buwumbi 20 nga baagala ekitundu ekisinga ku ssente ezo zisigale mu Uganda. N'olwekyo bwe tuba tulaba nti amafuta gonna gagenda kuleeta $2 billion mu kitundu kya mu bbanga lya myaka 5 gyokka, tulowooza nti singa kampani zaffe ezawano zisobola okujja ne zifuna contract, ssente zisinga ku projekiti eyo ne zisigala mu ggwanga muno, ffe ng'ekonomi tujja kuba tukula. Nyombi era asabye bayinginiya okweteekerateekera obulungi omukisa guno guleme okubayitako. Construction engineering bye bintu ebisinga obunene, era tulowooza nti singa kampani zaffe ezawano ezasangwawo mu Uganda zisobola okujja ne zifuna contract mu mafuta